natunda na bya munju bye natunda nogenda ku Kyeeyo ningamba kangende oba kufa oba kuwona naye nga ngenze kati banansonyiwa kubona kujja n'ennyingi katamala kange simanyi mukasudde nakati mbonera ku Kyeeyo. Ekyeeyo wagenda mu wa? Nagenda South. Ng'okola mu kiyumba nga Kadaama? Saagendera mu full contract. Nagenda nga nkolera office. Oyina okola natuuka nemba nga nsibamu ekiwuzi bwenti ekigoye mu lubuto wano. Kati obulumi bwonna wabuyitamu emirimu gyakenderanga koja? Ate nga we nafunira obulumi obwo nga budde bwa kisiibo nze nga ziwera ssaawa 2 nga nkyakola ez'emisana naye nga natandise ssaawa 12 ez'ekawungeezi wasibulukukira. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Kale nze Sonko Muhammad atwongera okubaanirizaako mu kutuguduta nti kutusinzira okubanga tukuweereza neera tutyo tukomyewo okubanga tunyumyamuuko eri gwe omulabi waffe olabe kye kiba kigenda maaso. Ebiseera ebisinga omungi tukola emboozi zitali za bulijjo tujja ne tunyumyamu ne tulaba kye kiba kigenda maaso. Gy'olina gy'osinzira okutulaba ffe tuli mu ggwanga Uganda. Leero programu ngikoze nga nsinzira bweyogerera ekyalo kiyitibwa Wellspring ne nina mwannyina nze omu gwe ngenda okubeera nga nyumyamuuko naye alina emboozi ey'Ekyeeyo oba emboozi tugambe eyinza okukwata omuntu ku mutima ayinza okubaamu ekyokuyiga so tulakalira ogirabe n'obwegendereza osobola okuba ate ng'ofunamu ekyokuyiga. Professor Kaide yali emabega wa kamera. Nyabo osiibye otya? Ekyokola ojja kwongera ku ddoboozi osobola okuwulira. Tandike n'erinnya gwange. Amannya oba nsobola okwogerako erimu bagombi. Ky'oyagala. Amannya nze erinnya nze Prosi. Nga Prosi? Tituula otereere. Prosi. Esebo. Biiriddeko kyotera. N'eddoboozi olaba onaayogera empola bijja banga bye tutakoze. Nakyo njagala nkikugambe. Yegwe Prosi. Obadde onkubira essimu ng'oyagala okujja okundaba. Esebo. Naye ng'okujja okundaba oyagala just nze ebeera nga connection tufunireko abantu abalala nabo bakulabe bategere ki ky'ogamba. Kati so Prosi buzibu ki? Obuzibu bwenzize okwogerako naawe okuviira ddala emabega okuviira ddala obulamu bwange okutandikira ddala emabega okusoomoozebwa kw'empiseemu embeera gy'empiseemu gye njagala okutegeezaako ku batulaba. Oya kamugiye kuba kakyako bampe ku magezi abasobola emboozi beeneekwatako abanaasobola okunfunirayo oba ku buyambi okusinziira ku bwe nnaaba njogedde naye nja kuba mbwaniriza. Yesebo. Buzibu ki? Obuzibu bw'empiseemu okuviira ddala wansi kasinaba kweyongerayo waggulu emyaka gyange egy'ekiwala. Okusoma kwange kwali kutono kanakoma mu siniya 2. ne bwe natuuka mu siniya 2 nefunaawo omwami eyanfunira naye wona ojja bbanga byotayogedde nze nkuwulira kasino ayogere nefunaawo omwami ne bangoba ewaka. Kati bwe bangoba ewaka ne ngenda ne mulaba n'angamba mbu ye engeri gye nali omuto nali mu myaka 16 17 ng'ate
tumaze okufuna olubuto ne bangoba ewaka ne ŋŋenda kuba omwami oyo yali wa takisi ne ŋŋenda naŋŋamba ye mwana muto tanatuuka kuzaala ate nga nange sinnaba kutuusa era ebiseera ebyo nali muto naye yali yantwalako ewaabwe nze nange kye nakola nagenda bugenzi waabwe mu bazadde be kati bwe natuukayo mu bazadde be ne bamuyita bwe bamuyita n'agendayo yansangayo ewaka nga gyendi kati bwe bamubuulira bye balina omubuulira nga manyi ategedde ne tukomawo ewaka n'aŋŋamba ddayo ewaka ddayo ewammwe gye bangobye olwatuuka ewaka mukadde wange n'aŋŋamba kuba nze nakula ne ssenga maama wange yafa nga ndi muto kati mukadde wange n'aŋŋamba kyekitasoboka kyekyo olina okuddayo nze gye saamanya nti okwo ye yali entandikwa yange ey'okubonaabona nalina okuddayo noonye taata lubuto kati musange mbeere naye era kyenakola nga bangobye ewaka neŋŋenda nenoonya taata lubuto nemulaba ne tudda we twabeera ku muzigo nembeerawo kutuusa we nasumulukuka naye bwe nasumulukuka bwe nti ndowooza nga bwe njogedde emabega nti bwe nafuna olubuto ne bangoba ewaka entandikwa y'okubonaabona kwange we yatandikiraawo kuba engeri gye nafuna olubuto nga ndi muto saalaba ssanyu ng'omuntu omwana omuwala bw'alina okubeera kati kale n'okusumulukuka nasumulukukira mu kyalo kuba nali muto nga sibimanyi saafuna kujjanjabwa kw'amaanyi era nayisibwa bubi nnyo naye okuva lwe nasumulukuka natandika okulabirira omwana oyo okuva ku day one up to now kuba ewaka baali tebampa buyambi omusajja naye nga tampa buyambi kuba enganze enkola obwawusigaalo mbadde nsaba mu byenyumya genda ebyemabega kuba tuyinza twala obudde bungi naye ng'omuntu kuba nange sinnabitegeera bulungi tusobole okugenda ku nsonga enkubya nga nkola kale emboozi eno lwaki ngireese nti nze musanyuse nze mu nsi seyagaliddemu okuva wansi mpaka kati n'ensonga gyendagako nti ey'okulwakina ensonga ki lwaki nagenda ku Kyeeyo nti natandika okubonaabona nga nkola obwawusigaalo ng'omwana wange mwebasa wali wansi nga njoza engoye nembonaabona nnyo nazo omwana wange nze mwerabiririra nze mwewererera nga naye omusajja mbeera naye laba by accidentally bwe nali mbeera naye anti nga mbeera naye naye nga ate nkola obwawusigaalo nsonga ali tampa buyambi naye nga ate ndi naye kuba ewaka baali bangoba mu fasiti nga yakuwasa kuba nabeerayo emyaka gyali nabeera naye emyaka 4 nga ndi naye ewaka nga bangoba naye nga ye takola kitandabirira naye nga nina okubeerayo olw'ensonga sirina wakudda oba otegedde bulungi mukama nkufuna naye ebyo mbadde nsaba obyogere nga biri brief esobola ogenda ku nsonga omanyi oluusi ebiseera ebimu omuntu ajja wano ng'alina obwetaavu naye story n'oginyumya bubi oba n'oginyumya kati kuba ondaba gwe okyali ku nsonga emu nitogikutula nange sinnabitegeera bulungi etunyumye ebimu ebyemabega tubiyitemu mangu then tugende ku nsonga enkulu ey'Ekyeeyo gye wafunira obuzibu nga bw'obadde oŋŋambyeko naye onaabinyumya nga tebiri kiriya bayinza olaba nga byoyiye obuyiiya kakati naye ng'ate eri true story nanti engeri gyoginyumyamu egireetera kuba nange ekiseera kyatuuka ne twawukana n'omwami oyo olw'embeera gye nalimu n'empisa gye yali yampisaamu ne twawukana
kati bwe nabeerawo n'omwana wange nendabanga embeera entulugunyiza nnyo naye nga nze okuva buto nakulanga omubiri gwange tegulina maanyi era ng'omuntu agamba naye gwe osobola okugoba enkoko eri n'ogikwata naye olw'ensonga nti omwana wange kuba kati mukulu saawa zino era kati ali mu secondary bwebbanga liise. Alina emyaka emeka kati? Alina emyaka 15. Alina emyaka 15 ate olina emyaka emeka? Nze nina emyaka 32. Kati bwe yatuula P7 n'angamba naye maama mazima ddala njagala okgendako mu secondary wakiri ne bwe nsomayo mu ttaamu egyo emu naye nga nyingiddeko mu secondary kati nabalamu sirina ssente neŋŋamba ne lwaki sirina maanyi nze siva mu kukanula gino emisiwa gino gyalwala kanula zokka nze nga buli kadde mbeera ngenda mu ddwaliro era abaawulira nti ngenze ku Kyeeyo beewuunya ne bagamba yagenda kufiirayo naye okusinziira omwana nga kyeyaŋŋamba ati maama nange njagala ngendeko mu secondary someyo waakiri ttaamu emu nveeyo kyankuba wala natunda na bya munju bye natunda n'ogenda ku Kyeeyo neŋŋamba kaŋŋende oba kufa oba kuwona naye nga ŋŋenze kati banansonyiwa kwenakujja nnyingi katamala kange simanyi mukasudde nakati bwannina ku Kyeeyo. Ekyeeyo wagenda mu wa? Nagenda South. Ng'okola mu kiyumba nga Kadaama? Saagendera mu full contract. Nagenda nga nkolera office. Olina kampani gye wayitiramu n'embolosa singa byonna n'ogenda kibayita nti okolera office oba tokolera full contract biba bitya? Babiyita outsourcing. Nga muba mukola mutya outsourcing? Outsourcing ofuna employer na oba bamuyita employer najja nakukima nagula ku office week nakugamba nze njagala nkolera week nogenda nokola week negwako nokomawo ku office. Katuike nga bagisula sente nga mmeka? Week emu bagisasula emitwalo 25. Bweze bakuwa naye aba office nabo bamaze okufuna ezaabwe? Office ye kusasula. Bo bali bakamawo bawa office ne kusasula. Ngwe kusasula 25 ye already eba yamaze okufuna ezaayo. Kati kiri gy'oli okugamba nti bajimpe kuba ne bogisindika tegisobola kutuuka Uganda. Ate gituuka kuba bw'oba osindise basobola okusala emitwalo 10 kati ate bakuwadde 25 15 basaze kukisinziira gundi weeri kati bakugula omwezi gumu oba myezi 2 naye nga oba otudde mwezi tebakusasula ate nga wako walekayo obuvunaanyizibwa bungi olina okuweereza ssente. Okay, ekyo tukitegedde tugende mu maaso. Otuuka okola kati okolayo ebbanga ki ku Kyeeyo? Emyaka gyali 2 gyawera naye mu myaka 2 nakola mu biyumba nga 7 oba 8 byenakolamu mpozi ekyomunaana kye kyasembyeyo bangula nga mbulayo omwaka nga gumu bangula omwaka guli ogwedde 23 January 2023 January kati mu Febu nenkwatibwa obulwadde. Bulwadde ki? Saabumanya ebiseera ebyo kubanga nali mbeera ddala mu eyo ennyumba basikyaddayo ku office nga n'ebintu byange babiina passport income biki byonna nga babiina kati bantwala mu ddwaliro kansooke nti nakeera ku makya nga mpulira obulumi wano
nga bunnuma nnyo nga bunjija nga mulinga omuli amasira. Bosi wange ne mugamba ne bantwala mu ddwaliro nti ekibi ky'omuwalabu obulwadde tebasobola bukubuulira kasitoba nga tosobola bubasiiga. Ne bantwala mu ddwaliro eryasooka, madamu eyasooka n'antwalayo. Omusawo yasooka n'angamba wali olwadde ku Ania, ne mugamba nti nedda. Madamu nanko ne bampa empeke ne bankomyawo ewaka n'emmere ezo. Ne baddamu ne bantwala mu ddwaliro eddala ng'obulumi bususse eryokubiri. Era madamu ye yantwalayo. Ku bbiru yange si eyaabwe. Kuba nali nkolera woofiisi yali erina obuvunaanyizibwa tusasulira. Kati ofiisi yali entadde. Kati madamu n'angamba dokita agambye kuba ogenda ogende wa dokita kuba bahasola bannange banjulira. Ogenda mu ddwaliro nga yo oluusi yakubyeyo edda essimu. Nti bw'osanga obulwadde bwe buti ne bwe buti tomugamba. Mpozi bw'olaba nga bujja kutusiiga nga ffe. Awo tusobola okumukolera process n'addayo. Ne bantwala mu ddwaliro eryokusatu. Naye nga simanyi bulwadde. Naye nga nze obulumi bweyongera ate nga nina okukola ate ebiseera ebyali budde bwa kisiibo. Kati gw'omanyi otya nti Ania yakuluma? Ania nkyakujjira kati oluvannyuma kuba nagenda mu malwaliro nga amalwaliro nga 5 nga banteekako eccupa bampa empeke bankuba empiso eyasooka baginkuba na wano ku mukono nga banteekako kanula nga nkomawo nga nkola. Kati we nategeerera bampa empeke balina gye baazijja dozi yali ya mitwalo 5 nga bagisala ku bbiru yange bulwe nagendangayo nga bbiru yange abansala kuba inkama yaliko insurance naye nga nina okusasula afu. Kiseera kyatuuka nga sikyasasula nakusasula nga sikyasasula afu nsasula fuulu. Kati we nategeerera bampa empeke nga nawuli agamba nti lwaki omira empeke ezo nga tumaze kuzisaakinga. Nagenda ku Google ne searching empeke ezo. Ne baŋŋamba nti kale bakuleetera engeri empeke ezo omuntu byeziwonya kale byezitreatinga. Agenda okulaba nga kuliko omuntu agize nga kuliko wano abantu. Owategeera nti ezo empeke za Ania? Kuliko wano basongako, kuliko wano, kuliko ku mukundi, kuliko abaami wansi. We nategeerera bosi wange ne mugamba n'agamba nedda n'abakana. Naye nga ssebo wange nga nfa obulumi. Nagolokako n'ekiro ssaawa 9 n'entuula n'enkaaba nga nfa obulumi. Naye ng'osobola okuweereza osente obulumi bw'olina olina okukola. Natuuka nemba nga nsibamu ekiwuzi bwenti ekigoye mu lubuto wano. Kati obulumi bwonna wabuyitamu emirimu gyakenderanga koja? Nga ate nga we nafunira obulumi obwo nga budde bwa kisiibo. Nze nga ziwera ssaawa 2 nga nkyakola ez'emisana. Naye nga natandise ssaawa 12 ez'ekawungeezi wasibulukukira. Ne basibulukuka ne balya anti bo batandika okulya ssaawa 12. Kati ekyeyo kyonna kyonna wakiyitamu nga oli mu bulumi bwotyo naye contract wagimalako teyaggwako? Contract naguma kuba account tekwali sente nga ngula ddagala. Contract wagimalako teyaggwako? Then nomala n'okomawo? Yes. Kyekira ekyakunyigiza bwe wali okyali ku Kyeeyo kyogamba nti neevuma Ekyeeyo kubanga kino? Ekyeeyo kyenkyevumako ndowooza bwali bulwadde. Tewaliwo okutulugunyizibwa kulala waka? Abamu tuli abose bwe babagala obakozesa babakuba babasuuza bubi ebyokulya weebityo? Anti engeri gyendi nti nze nali nkolera woofiisi baali bakutya kuba we bakutulugunyiza ne bwe okozeeyo wiiki emu osobola omugamba nze nzizaayo ku woofiisi n'akuzaayo. Kaakati
saafuna nnyo okutulugunyizibwa mpozi ekiyumba kyali kimu era nakolayo ennaku zaali 3 kyokka bwe kiti. Kyakola kiti? Omukyala yalina olubuto woofiisi yange yali ewaddeyo abawala 2 nga balemeddwa nti obuzibu woofiisi yaffe gye yali eyina nti esobola okuwaayo abawala 3 oba 2 ne balemwa kati ate naawe neekusindikayo naye ng'ate bakimanyi obuzibu obuliyo babakola babumanyi nti omwami omukyala yali alina olubuto ng'ayogera bubi ng'aboggola ng'ate alina abaana 3 bonna baali bafuka ku buliri okutandikira ku w'emyaka 23. So bwe buzibu kati nga amasuuka ago tolina wakwanika takuwa mmere nti oba olye nga ne bw'aba aguze gundi bogoya amulapingako bw'ati ekiveera nga tosobola kukolaki kumuwagulako ate nga aboggola nga bula okuyisaamu oluyi kwekwe okusoomozebwa kwe nafunyamu ekyo ekiyumba. So ozze ng'onkubidde essimu kati ng'okusinga osinga kwetaaga ki? Tugende ku nsonga. Okusinga kyensinga okwetaaga nti nina okusoomozebwa kuba ebintu nga bw'obadde oŋŋambye Mr. Sonko nabibuuse kusinziira ku bulamu bwange kuba olaba nti njogeddeko nenkulukusa amaziga olw'ensonga nti ennaku gye nnina ku mutima nyingi nnyo nnyo okubonaabona kwempiseemu nenkwate ekkubo ne ngenda ku Kyeeyo kuba nagenda ku Kyeeyo omwana wange yampeereza n'emmesegi n'aŋŋamba maama mbadde nsaba okumewo tuleme kudda mu nnaku gye wavaamu gye twalimu. Ekirala mbadde neerabidde navaayo ndwadde n'amaaso kuba nze nalina saalina glasses. Balina glasses? Abagenda balina bane glasses? Anti omuntu ayinza oziraba n'agamba kweraga omuntu abeera ku Kyeeyo bw'avaayo aggalawo amaaso galwala. Naye kati ekyasinga okunkaabya omwana wange yaŋŋamba maama mbadde nsaba bw'okomawo kawaii tugobere kukweya enkoko egendere maama tuleme kudda mu nnaku gye twalimu luli kate ndaba kati kyensizeemu kuba olw'ensonga sente nga bwe nazikola zaggwera mu bulwadde kupangisa ennyumba n'okuweerera. Sebbanga buli wamala ku Kyeeyo tolina kyolagawo kyogamba nti natuuka ku kino nagulayo akapoloti kolayo ka bizinensi kale nkukekkereza ennyo nagulayo akapoloti era weekali naye ku mbeera gye mpitamu kati mbula okugamba nti oba katunde twakagula mbitundu kingolo kububa mu sente mmeka bitundu kye era kyotereeyo kyotera saidi zeeyo ekyampagi eyo kale mukyotera district nakagulina nako mwekali ne Mr. Sonko mpise mu kubonaabona sikutenda omuntu asobola okundaba nga bwe ndabika bwe nti nagamba kati omuntu akulaba wali yeetaaze akole ki bakuwe magezi ki bakole batya? Nabadde nga ndowooza nti oba nkwate ekkubo nzireyo ku Kyeeyo ku lw'embeera gye ndimu kuba obuvunaanyizibwa bungi naye ate ndi mulwadde ate nga ne ssente siina. Kati ekituufu kyeki omuntu wamugamba ki aba alabye ekituufu omuntu andaba oba asola munnange n'omuntu yenna single mother nina obulumi ku mutima alabye emboozi yange eno asobola okunnyamba kuba sirina walema nti oba omuntu asobola okugamba nti asobola okuyamba twogere ensonga ye kati n'otagigira nnyo beera ku nsonga ye omuntu akulaba asobola okunnyamba nesidda ku Kyeeyo nesobola okufuna ekintu kyonna kyennyinza okwekolerawo nga kinga akuyamba atya beera direct
tolandaga nnyo osobola okwogera ebigambo bitini nga biri miininga ekyo ojo kwogera ebigambo ebingi nga tebikoze makulu asobola okunyamba kuba kati saawa zino sirina ssente asobola okunyamba nenfunayo ka bizinesi kenyinza okukola asobola okumbeezaawo bwe nejjanjabisa waleetaze omuntu aba alina omulimu akuyita ku omulimu mwetaaga beera direct ogambe nti kino tosobola kuleka ki gundi mwana eri kati ate omuntu ekituufu asobola oyagala ki kunkozesa ensonga esinagitegeera beera direct ekibuzo kigamba omuntu alaba programu eno osuubira ki omuntu alaba programu ki kyeweetaaga anti kyeneetaaga Mr. Sonko neetaaga omuntu asobola okunyamba nensobola okukola bizinensi akatono weeyagala muntu alina ssente eti akwe ssente okole bizinensi oyina bulwadde bwa anioga singa at least nfuna treatment nenda obanza okuda n'enkuba ekyeyo beera direct ogambe nti kino olaba tubeera n'abantu n'omubuuza n'agamba tuba n'abantu n'omubuuza n'agamba sana tunanyamba nenfuna akakadde kamu kanyamba kusuubula amanda nenkubawo n'ekibaawo nentandika okutunda amanda obulamu ne butambula kati beera direct question gye nkubuuza togiyita bbali beera direct oddemu ekibuuza direct nga bwe nkikubuuzizza oŋambye nti omuntu ayinza kunyamba atya kyenabadde ndeseeyo nga bwambuuza nti toyina kyolagawo nagula poloti nensazisaayo ne layini za mobile money eza 2 naye olw'ensonga nti nali siina kapito mobile money weeziri layini situdde kati neŋŋamba omuntu yenna aba asobola okunyamba ne bwe kaba kakadde kamu asobola kuno neteekako 5 ne kuno neteekako 5 n'okola nenkola then ye point gye mpulidde eyo so singa osobola ofuna akakadde kamu ne waba omuntu akulaba n'akuyamba omanyi obuzibu obubaawo tukola n'abantu program naye nga muzikola bwe muti ng'ebintu mubinyumya tebikola tebigatta bulungi ekiremesa omuntu abeera alaba abamu mutufula okuba nno program zetubawa ziba fake tubapanze mugi wabeera omuntu atuwase ne tuzirye okitegeera sitoli wakubuza kibuze direct kati then ye point gye mpulira singa wagambe nti bannaye ekintu kiri bwe kiti ng'omuntu wajja nti ndi mulwadde ki ekikuluma nti obulwadde obunnuma nina kansa nti ki ekiganye bansaba obukadde 2 okwejjanjaba bwe nnoonya omuntu aba akitegedde so nobeera direct so point gye mpulidde singa tisi ofuna omuntu oba n'ofuna akakadde ka ssente n'olinza mobile money obulamu busobola okutambula ne wejjanjaba n'olaba osobola okudda ku kyeyo oba osigala wa singa bwe mbanga mponye koba ngamba ania bw'omutreatinga asobola okuwona naye mba nina omutreatinga nga nkola singa mba nfunye omuntu asobola okunfunirayo akakadde kamu kuno nenteekako 5 nakuli nenteekako 5 nensobola okubanga kola ngeno bwe nejjanjabisa nakyo nsobola okukisiima kale nze Sonko Muhammad abatula tuli mu kutuba guyita Good Talent Professor Kaidi ali mabega kamera n'omukyala gwendi erinnya wagambye ani n'omukyala gwendi naye ayitibwa Prosi yagenda n'akuba ekyeyo mu Bwarabu ebbanga eyise mabega annyudde emboozi lwakuba emboozi obidda nyinyumya teri steady omanyi abantu bagamba emboozi eginyino ginyumya ngolaba ng'ekwatagana bulungi because bw'oginyuma nga tegatta abantu balabanga ffe abakuwadde ebintu ojjo binyumye avudde kyotera ansanze bweyogerere atayina ssente ate naffe tugamba okozesa entambula yaffe tugende ekyotera esobola okutukalubira tekyotera wabeera wala tusobola okozesa transport mungi so ye yasobodde okujja nga y'omu tusinkanye bweyogere wano wendi wakanze wembeera ala program zaffe ezimu tuzikolera wano wennyininyini so yazze nga tulina okugaayamuko ku nsonga zino twogeremuko tulaba ate obulamu buyinza genda butya mu maaso neyiyo okusaba kwagamba singa afuna akakadde k'ensimbi kamu walinywezaawooko singa afuna otisiti oba akakadde k'ensimbi kamu osanga kayinza okumuyambako okulaba nga abaako kyatandikawo kyeyo kyamunyiga yalwalirayo alina embeera gy'ayiseemu nga byonna bw'abinnyonnyodde mpolampola kyemmanyi gwalaba oli mugezi nnyo n'okunsinga so tujja ba tubalinze mu comment section n'ennamba y'essimu muzabe essimu zaffe eziyita omuntu buli nti kino kyekiddako tulina ennamba ya Airtel eri 0706 0706 794729 that is Airtel ennamba y'MTN eri 0782
07829525 egyolabaawo. Enamba zonna ziri manya gange Sonko Muhammad. Enamba ezo kwe ziri ku mobile money, kwe ziri ku WhatsApp, kwe ziri ku botimu, ze namba ze tukozesa. Ne tuba tulina muntu ati oba ati atukozesa enamba ezo, ne tuba tusobola ku extendinga biki bimbadde mutugambe nti binyonyola omuntu. Kati mpozo gamiri prosi. Prosi wanaaba nga luwe ekiriwo. Era tujja kugamba. Program tugenda gi uploadinga na ku briefinze mbifonga tutandika. Tukoze program z'abantu ne bafuna abantu abali nga kiri kimukutteko ne solving ensonga. So ne wabawo abantu abamu ne bisigala nga biri mbanga nga bihanginga, so like that mpola mpola. Kati sonzo ogwange mba mazo okukola ngenda kugitema tugi uploading ekimanyi mu maaso kwa kuba program zendale ziri mu kutambula era jabo girabinga egenzeewo. In case of anything tujja pa tu communicating. Wampereza ku message ku WhatsApp MTN, then tujja batuliziganya singa wanaabanga waliwo ekinaba kitambulira era wanaabanga tewalira nawe nawe ojja bokiraba ukitegedde kuba nze ogwaye nkwata microphone eno nempa omuntu platform then tulabe ekiddako. Kitegedde nnyabo. Kale nze so olina kyobeerabidde kyoyagadde otugambayo kyonna just mu obutasukka ddakiika. Kyenjagala okugamba abandaba n'abawuliriza nti nja kusanyuka nnyo nga mulabye emboozi yange eno beneebeekutteko n'ababa n'abasobodde okunnyamba nja kuba nkisanyukira ebyo ebyange. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.